Abasirikale Poliisi ya Uganda bamu ku abo abava mu mawanga amalala okugenda Somalia okuyambako mu kutebenkeza eggwanga lino. Bano okusinga benyigidde nnyo mu kutandika abasirikale Poliisi ya Somalia sako okulondera emirimu gye bakola okulaba nga kituukagana n'omutindo ogwetaagisa. Uganda yasooka okuweereza ekibinja kya poliisi mu ggwanga lya Somalia mu 2012 era bano abagenda okwamuka eggwanga lino ky'ekibinja eky'omukaaga. Simon Mulongo amyuka omukungu w'omukago gwa amisom ogw'enjawulo agamba nti poliisi ya Uganda ekoze omulimu gwa ttendo. Because of your contribution and support to the Somali National Police Force, we've been able to have a spell of stability and peace in Mogadishu. Businesses flourish as we speak. Investment is growing at a very fast rate. The flights to Mogadishu have increased. Agaseko nti Somalia mu kiseera kino eri mu kisinde kyakwezza bugya. Is on the road to irreversible growth and development towards fully functioning state, and therefore be counted among those able countries in the communities of the whole world where governance will be and will have been restored simply because of the contribution by African Union. Akuli emirimu gy'okuddukira amawanga gaba gafunye obuzibu mu poliisi ya Uganda Grace Yaguma nawe Sacolex Dunduno omukungu wa poliisi y'omukago gwa amisom basimye ebikoleddwa wa poliisi ya Uganda. Receives you with high salutations for the contribution and well representation you made on behalf of Uganda to AMISOM. This is a Pan-African spirit which should be emulated by all police officers here and at home. That AMISOM police is very proud of Uganda FPU 6 and indeed grateful of the services they have provided in the course of peace attainment in Somalia. Wadde ekibiina ky'amawanga amagatte kyagala bakuumaddembe kw'omukago gwa amisom bakendeere wakyaliwo okwebuuza oba nga kino kinayamba okutebenkeza Somalia oba kubaza mu ntata.